Yes, okay, katandike tugende maso Spice Pictures bakutusa kentandikwa tugende maso mpola mpola. Ino sala kendi ogisubwa Spice Pictures wamu ne banafa aba AK Films. Amanyidwa nga Kayonga Abbas. You see? Tutandikide kombo akabaka bwa Butembo. Ekyali tandikwa mu bufunze era nga tugende maso. Kabaka atudde. It is rubbish. I told you. I can't agree with you. Kakati kabaka agenda maso n'okwecwacwana. Era nga mukusinzira kwebyo byogeddwa tayinza kukikiriza. Yaganyoko Your Highness. Kabaka bamuleetedde eggulire erikyasinza oggaga. Ogenda okweregereza embeera yeekyangiddewo. Spice Pictures bakutuusako entandikwa. Kabaka ng'amaze otuusibwako amawulire amakyamu. Omutima gwekaaka. Spice Films bakutuusako. Firimu eno ya Ndawula Steven. Oba Ndawula Steve wo. Ekyali ntandikwa tugende maaso. Sawa lekendi osubwa. Era nga tulina abazanyi b'ab'omulembe. Nkugambye yo twakyusizaamu ekintu twakitadde ku level endala. Yasinduba waakomyewo. Ekyatandika butandise era nga tugende maaso. Ndawula Steve nga ne screen kwali nnyo. Ekyali ntandikwa Sserunjogi Gerard nga naye akomye mu firimu yaffe etandika. Eno salekendi ogisubwa. Tulina Jingo John Bosco. Firimu ekyatandika butandise era nga tugende maaso. Kabaka mabulire kige baamuwa agamuvira okulekanya omutima gugunze wamala Viki nga ne muzanyi weno. Kugambye mu firimu ennyingi z'olabeza bana Uganda eno teriimu. Tulina mwana mulenzi ono Kayongo Abbas ate nga tumulebe mu firimu nnyingi gamba nga mutazindwa. Zonna zenjogerako katale kweziri. Nakabanda Barbara. Ekyatandika butandise. Ahmed Kajiri. Eno firimu etandise butandise era nga tugenda maaso. Saagala kendi bagikunyumiriza bunyumiriza. Tulina ne mwana amanyidwa nga Elu Katrina. Ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso. Batugambye nti ekyama mu lubiri oba Secrets in the Palace. Firimu nyingi zetulengedde ez'ebina Uganda. Naye katwanga tumanye mwana mulenzi ono Kayonga Abbas kye yatuleetedde. Wamala Viki costume designer. Alupo Suzanne yakoze ku lightning. Ndawula Steve casting designer. Silas Wills music composer. Amali Juliet ne Kibuka Maureen. Kayonga Abbas yakoze ku locations. Songa Kayonga Abbas nga makeup artist ow'omutaana mu firimu eno. Ekyatandika butandisi Amos Sebagala. Luchamuzi Derek yakoze ku visual effects. Kayonga Abbas ye editor firimu eno. Era Kayonga Abbas kwegamba kinene kyakoze ku firimu eno okubanga ebaawo. Ndawula Steve Kayonga Abbas najja agitendeka ye director waayo. Ekyatandika obutandisi. Jangu. Kati emyezi 12 emabega. Ekintu ekyakudde kabaka emmeme nga tekinnabeerawo bino bye byasooka okubaawo. Kati nga mugagendo yite mukulu wo. Waliwo eggulire erizze maka gaago. Bannange mubaamu endulu gy'owulira n'omanya nti eno waguddeyo ekiriyo. Bannange mbabulire baana bange essanyu linzita maama kiki. Maama obadde ekisanyu kyerikutta be baana b'obuwala ababiri waliwo eggulire erizze. Omukumu agenda ku kati ebbaluwa ezze ejjidde ku lulagala. Ebbaluwa bw'ejjira ku lulagala eba ya ssanyu naye waawo ebbaluwa ejjidde ku ssanja eba ebika. Kati ogenda okwetegereza ebbaluwa ejjidde ku lulagala. Kumbe kabaka asazeewo mu lulya luno famire eno agiwaseemu omukazi. Kati toba ng'oli mbeerera. Kati ogenda okwetegereza Mbasaana yagenda. Kati ate nze bampitidde ki? Bane kati kabaka ngwatya. Kabaka bamulabidde ensusuti yeno ulire erinnya Mbasaana. Labayo, laba ebbaluwa kwe yagidde olulagala olubisi kwegamba ebbaluwa yawa mukisa. Gwe bagenda otwana kasasiro omwereere. Mbasaana kabaka gwe yalonze mukulu w'ekyo tekyamusanyusa. Nazi kuno ng'omwana omuto okufumbirwa mu maka agamu nga mukulu we mwali kabaka bonero kakyamu. Kakati baba wa Mbasaana kye yakola yatambulirawo. Nagambye kino kyolaba kina Uganda. Era nga bulijjo eminze nkuweereza. Omwana ono omukulu mu bwakabaka buno yali amanyi awali omuti omutula omusambu ogwaki ogw'omuluko ogwo. Sogokulu abasogokulu. Ekyali ntandikwa. Anyogokulu. Ng'agenda maaso n'okulaamiriza. Ndabasaba kugira ngo mumfashe. Bannange
Yegwe olaba kye bava balajjajja bagaananga nnyo simanyi abeeri okuba bafumbirwa mu beeno. Akunkolera. Ulete ku. Lwaki muto wange kabaka gwasazeewo ate nga nange ndi mukulu we nze nandibadde asooka okugenda. Ennyonyi enkulu eyigiriza ento okubuuka lwaki? Nze gwe bayigiriza omusambwa ne guvaayo. Omusambwa ne guvaayo. Gundi gwe waliwo emisambwa egitaanuulwa n'oseka nagwo. Queen of the forest. Namunange n'abakyala w'ekibira. The king soon is going to marry my sister. Kabaka agenda assa muto wange. I want to take the opportunity. Nange njagala omukisa ogwo gunzirire. For you. I want her dead. Afadhali muto wange afa bannange wulira okweyagaliza we kutuuse. Afadhali muto wange afa. Gwe musambwa gw'ekibira. The queen of the forest. Gwe gulina amaanyi gonna. Mu nsi muno waliwo emisambwa egisaba n'egitasabibwa. Oyinza okusaba omusambwa ne gujja guleeta ennaku enjereere mu bulamu bwo n'emirembe ne gikugwako. Kale nno omusambwa nga gumugamba gwe genda maaso. Byonna by'osabye bikuweereddwa. Yasaba muto we abenga afa afazaali. Kabaka engeri gy'agambye njagala kuwasa mu famire eyo ye gwe baba bazzaayo era singa muto waafa omukisa ogwo guddira ye. Laba gumuwadde omukisa. Waliwo gw'ogenda onona omukisa n'ofuna ekkisakisa. Omusambwa kye gwamugamba okola nga gumugamba aziike kye gumuwadde gwo ne gudda mu muti neyeeyongerayo. Yes, sir. Tuddako ewa kabaka. I love you so much. Namunange omukwano nkwagala okukamala. Banne nange nkwagala ng'ekibuno. Era okwagala ennyo. Do this. Nakyemba linnya lyokumanyisa. What is it? Kyonna kimukwano. Kabaka alina embooseera. I want to marry another wife. Kabaka asiima busiimi n'asiima afuneyo omukyalo omulala. Omukazi bwoga. Yes, dear. Namunange ow'omukwano w'ekitiibwa. Any problem? Nze sirina na buzibu bwonna mu bakazi bonna bw'oyagala. You. Naye munange abakazi. I don't want to conflict with Abakazi munange bajja kulabika ne baleeta obujja. Abakazi balina obujja. problems. Kirabika nti bireeta obuzibu. Don't worry. Okuwasa omukazi omu oba owookubiri ono teyandibadde ng'akikulaba bubi. Naye ekireese obuzibu abakazi nga baba n'obujja. I don't love you. Naaga asaagala oze ni sikwagala. Okay. Kale ni mukwano Maikingi. So I love you too. Nani nange nkuyagala. Kabaka. Tuddako ew'omuwala amanyiddwa nga Mbasaana. Mbasaana abaava mu kutya abantu. Ogenda eggulu lyatulikamu omulundi gumu. Mbasaana agenda okulira omutwe gumubaluka. Mbasaana agenda okulira omutwe gumubaluka. Mbasaana agenda okulira ekibadde nkize ekibadde ki. Mbasaana agenda okuwulira. Mbasaana agenda okulira akamujijira kamutambula ng'ensolosozi. Gyali mu kibira. Yayita omuntu ayinza omuyamba. Mbasaana natandika okwenyoola. Omutwe nga gumubobba. Mbasaana yasiitamu awo. Mbasaana enkuba ebadde etonnya. Abadde ava mu kibira. Bannange okweyagaliza si kibi kwoyo akikoze naye sooka olowooze ku biki by'ogenda okuleeta. Kale nno omwana ono we yagwa ekisinga okwewunyisa yasookawo ye mukulu we. Kati yasooka n'amukwatako awula entunno nsobe ekyakuba. Obwedda kyembala kiwedde. Obwedda kyembala eddala kiwedde. Dangayo gwe n'omumanyiira gwe. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Yasanyuka busanyuse ku kino kyalabye nga muganda waawedde. Ye ne yeetambulira akutte kuba ave wano. Kyokka yasooseewo n'atunulayo n'akonfaminga si kubanga muganda we alamukira awo. Tugende maaso n'ekifaananyi.
Kadi bwatuka jaka. Pentumba. Mama chokamba sana, alieli agude mama mbasana, alieli agude mbasana. Mama mbasana, obatechi. Mama mbasana, agude mbasana. I don't know. Simanyi bade mbasana, agudeli mama tugenda be mbasana, mwana ogwegala mbasana. Kale nno mama yatuuka mbasana we yali agudde. Ekyaddirira gyali miranga. Mbasana yafa, mbasana bamuziika. Naye twagala tumanye okweyagaliza ennyo okususse n'okutuuka okwagala okutemula okugyawo oba okuyiwa omusaayi ogwo gwennyini ku lw'okuba olina ky'ogoberera ng'olina ky'oyagala okufuna. Mukazi wattu yagakaaba. Kye yasembye okukola kwe kuwa omwana ono akalabo nga yabadde ebbaluwa eraga nti agenda kufumbirwa mu lubiri. Tekyasoboka. You are talking rubbish. Completely rubbish. I told you I can't agree with you. Wano we twatandikidde kabaka amawulire agamukyamudde g'abadde ago. What? Mu maka kabaka omutima bane bakuumi. Omuwala eyali aweerezeddwayo kabaka sigo yali asiimye. What is it? Era ku lw'okuba yali amaze okola endagaano enti agenda wassa mu famire eri kyamukuba encukwe nga essavu lyabadde asuubira ate bamuleeteddemu ddigobe. Bane munyweze lwe kuyamba tutya. Munange mukwano ye mukyala mukulu alajana mune bebi. Kyekyaddirira misinde waliwo ajja emisinde, waliwo ajja emisinde, waliwo ajja emisinde. Efirimu nagamba egyolaba yatuuka n'ogwa ebigo anuubuse. Nagambye efirimu eno erimu omusajja omutawaana omu Kayonga Abbas, make-up artist omutaana gwe tulina ennaku zino. Kati ono kumbe ali ajja emisinde yali alina eggule gy'alitwala, eggulire g'alitwala wa? Nazi kuno mu Bwakabaka mwabeerangamu abalanzi. Akoyi yali aleese mawulire. Amawulire ge baali bagaleetedde y'ono ng'asooka akoola bajjajja bonna. Wuliriza. Jjajja bamugambye kola kyekyo. Ye mpiso atulwako emisambwa gyonna egy'omuluka. Kabaka embeera gy'alimu si nnungi. Yagudde ku kyokyo, omutima gwalekedde awo okuba kasaba bamugambye nti omuwala gw'ayagala yafudde era bamuwaddemu mulala. Naye ng'obulamu bwali bukyaliwo. Kiringa w'onoofuna ekyekango ng'ewaka walese batemaatema bifi naye nodda mu kujjula olina essaawa ekinyeebwa enjoka zikusala. Kali kabaka yeekanze yadde asubirwa santiri bamuleetedde esampema. Kali bali mu kujjanja basabo ne bakabaka bedda balwala instiriya. Wowe ozannya n'okuzannya. Kyekyaddira oluvannyuma be bakuumi b'olubiri. Bebako nenkuba enesanga gyebale mugikola nini mutuntu. Wulira kananana nokimanyi nkubanganga nankonyogo. Gwe oyinza okuŋŋamba ekigambo ekyo nkumatira siruwalira eri namuwa olusozi olutakoma. Va nayo ne bambi n'ekissa mu mutima gwo egenda maaso. Twagala tumanye ekyama ekigwa mu lubiri kijja kitya. So munange oluvannyuma lwa byonna kabaka yassuuka. Era tuba tuli awo ogenda okwetegereza nga waliwo atuuka. Erudda kabaka ku Namulondo ye waliwo abakuumawo. Era abaawo omuntu yenna gy'atategeerekese basooka kuggalawo. Ogenda okulengera ono atumiddwa. Olugambo lusooka kujja wa mukulu Beene.
Kale gira tulabe. Egenda maaso. Waliwo ayingiddewo. Zireese omutositosi. Kabaka. Kabaka naga. Long live your majesty. Wangala munaye kabaka. The Queen of Darkland has sent greetings to you. N'abakyala wa Darkland akutumidde. Please, Majesty, understand. Oyogera n'omukulu ng'oyimiridde ani yagamba bino bikola. Owaaye muleke oli Kayonga Abbas original names. Your Majesty. Oyogera n'omukulu kama wona wonga anakubwa kama oyimiridde ekyo. Blood brotherhood from you. Kali baagala batte omukago ogw'omusaayi. Wangi? Yes, your majesty. From me? Baagala batte omukago super. Obwakabaka obw'emirundi ebiri Queen owa Darkland agambye balina okutta omukago ne kabaka okakasanya oluuyi luli lusobola ogenda maaso n'okolagana n'oluuyi luno awatali kulemwa kononi kale ekyo tugenda kukiraba nga tukimaliriza. Kabaka tebamukuba mugongo. Hey, those people. Abantu abo ye mukyala muto. Very, very wise. Bagezi. Evil. Era babi. They make lwaki n'abakyala w'abatositosi ayagala kukutta naawe omukago. princess and end up invading our kingdom. Baagala kuleka ni batuyingirira n'okuleka ni batusalako bubi nnyo bamalize obwakabaka baffe. Leave me alone. Ndeka naawe tombuulira. Ye mukyala muto naye maama akasigiri kayina. Once you accept a blood brotherhood, watya ng'okkiriza amanotta omukago. brothers, Tuba baawamu. and Olwo ebyewaabwe biba tebikyatuzira naffe biba tebibazira ebyabwe. each other. Buli obwakabaka bukulemberwa mukazi olwa obwakabaka bw'abatositosi. Yes. Kumbe mukyala muto takyagadde. Yenna abakyala. Know what you are talking about. Tugenda maaso nandutu. What if they use animals' blood? Watya ne bagaatutta omukago ne bakozesa omusaayi gw'entalaganya oba akaweewo. One. Now, what are you... Kati gwe engeri gy'okirabye amangu oteesa otya? What Hey. you been suggesting? Nze kyenteesa ye nandutu mukyala kabaka omuto. Nadde Thing. ngamba What if we use oba naffe otomanya naye bayinza oweereza omusaayi gw'entalaganya tubawo ogw'embwa. Oli agambye tutte omukago na musaayi n'omuweereza omusaayi gw'embwa. No. Tomanya we baba balina kye baleese kikwata embwa nze kyendaba oba ogw'endiga oba ogw'embuzi gwonna ogwanguwa. Laba omukazi ono muka kabaka omupya atandise oleeta ebirowoozo kabaka nasooka kireza naye omukazi ono kyayogera kiyinza oba kituufu. Kale nno oluvannyuma kabaka mu biseera bye What is it? kikyo I want to talk to you. njagala kwogera naawe. Do you see that? Tolaba nti ndi bize kabaka ababize ne bamujja mu bwabize Your Highness. naye bannange baffe Man. myezi 6 ne kale okuva enajja myezi 6 kyokka nze mukyala muto kyokka okuva lenajja neetonfaako kyokka obeera ova kwoyo yekka nze nange mpulira njagala kaaba. Kumbe mukyala wa kabaka omuto kabaka amusuuliriridde naye nga jjukiramu akantu kali kabaka si yali mwetegefu kwassa muwala ono lwakuba yakola ekisuubizo nti aliwassayo omukazi kyava yaleeta nandutu naye nga baali baagala mbasaana kale kyafuluma kikaaba mbu kabaka omukwano gwonna agukkatira mukyala mukulu kyokka mukyala mukulu yabaawodde era yayawulwa myaka mingi lwaki tava ku njawulo egenda maaso. Kaakati nno ogenda okudda eno mpiso ye mujjanjabi wa kabaka ow'oku lusegere era ye mujjanjabi mu luka guno asingira ddala amaanyi. Tajjanjaba bulwadde ne butagenda bonna bonna emisamba muye mwegikiririza ye mpiso. Katuba tulyo nga lwajja asuubasuuba ogenda okwetegereza nga ye mumbejja nandutu yeebala empiiso. Omwami ono mpiso oluganda olutuufu eba teyeesigamwa. Tolina bakuumi nedda tofa ebali eri wala magaye mubeere eyo. I have something. Nina ekintu ekyomugaso nnyo. That thing is a secret. Kyama. Yeah, you come with me. Jangu nkubuulira ekyama. Mbadde nkyayungira bbuza ateeka eyo buzaabuliza eri. Buzaabuliza eri. Efirimu egenda mu maaso.
Munnange nga bayingira kitooke. Omukazi agambye alina ekyama kyagala okubuulira Mpiso. Jangu engeri gy'oli mu teyeesigama jatulawo bateyeesigama. Omukazi bannange wano wenkoyedde. Kyama ki? Mpiso. Omanyi ndowooza ekyama oyinza wakitegedde kuba amanyi oli muntu mukulu tolyonga. Mpiso weere kyama ki? Omanyi kabaka ebbanga lyamaze nga tanjawula mwana gwe. Kyokka alina oli omukazi omulya naye ndi muntu. Naye mbeerako ekintu kye ŋŋamba ni kaakati era oba olabye Empiso oba oli Empiso abaasolo bange gyakikavalinga. Naye singa kabaka amanya ku kino nti wandeese ne tuddamu. Mpiso oli muntu mukulu Mpiso tudde mu kyaba n'Empiso. Tewali ajja kukyogera. Laba omukazi wa kabaka ono Nandutu ye mukyala muto. Ku lw'okuba mbwe ennaku zino gonna alya maluma. Abadde ayagala afazaali Mpiso abeeko kyayinza okukola nga Mpiso nakuba Mpiso akyagaanye. Beerekera okwefula omwana omuto kalabe wano nkigamba kire kitunula ng'ekitaliwo. Amusolo okuboggolera kale naye naawe kabaka ajja tusanga. Wali olabyeko we bawugira Mpiso ayagala kugaana. Sijja kisobola. Kati ngenda gamba obadde onompongo by'amaanyi. Ngenda gamba ondeepinze. Mpiso bamussa ku kibonerezo. Nkiragedde. Mpiso etasobola kugaana. Omukazi amugaye bw'otakikola ngenda gamba ondeepinze. Era Mpiso wadde yali agaanye gwe ng'omuntu oyinza okugaana naye Jeeke obebeze nga Jeeke era obaako engeri gy'obanga. Kumbe abakuumi abalala omukazi yagenze n'akalimu ka kabaka tafuna obuzibu. Kumbe Mpiso ali eno alinga nkoko mpanga atakula bwazeeri. Ono genda okwetegereza yenna kyendabye mu kyekyo Mpiso atulabye wangi Kikwada atulaba nanna nabadde abalaba agenda gamba kabaka tufudde. Wagenda gamba kabaka tufudde. Ekyo kinyiizo kyamaanyi nnyo. Ekyo kinyiizo kyamaanyi nnyo kizibu. Kadi Ssebu yagenda n'akakwata engeri gye kananaagira n'akaleeta. Listen. Gwe wulira. Listen. Wulira. Ate wulira bulungi. I know you saw. Manyi otulabye n'ebiso byo. Okay? Wawulira. Ke kakutanda nobako gw'owulira. Bring me here. Huh? In this palace. Ngezzeeko mpulira ekigambo kimu. 2 eyes on you together with my car. Amaaso gange gali ku ggwe. What I can do to you. Omanyi kye ngenda okukola ggwe. Make sure. Nja kakasa ni gwe nkukuta n'omwennyango. Nja nakukuta n'omulabira. Sirina ne gwe nja nanaagirira eri. Listen. Sidi. I'm going to put ngenda kuba nkulabba. Yogerayo olugambo lumu kakutanda oyogere ekigambo kimu gwe gwana gwe bakugamba bakutenda ano ndi gwasinga olugambo ogeza n'okyogera mu kutwa ogwo. Ojja kukiraba. Wali ofuddeko. Wempa ngenda fa nfa naawe tambula. Wooyogerera ne batumanya abagenda kunzita nfa naawe. Kadi wayita emyezi 9. We wayita emyezi 9 tulira akaaba. Ndaganze mama. Ojja kumuzaala. push. Wewe Nandutu. Kadi Nandutu. Ku myezi gino 9 gyali giyise tugenda okulengera Nandutu eri ali mukulumizibwa. Kumbe ne mukyala wa kabaka omukulu ali mukulumizibwa. Ono yazaala akaana. Nono n'akazaala. Baby boy. Mwana kinti mulenzi. Kadi muka kabaka omukulu bamugamba azadde omwana mulenzi. Naye omusayi mungi ogwali gumuvuddemu. Era ogenda okwetegereza. Nga tali muntu nunsi. Omuzaalisa w'olubiri kyakola ng'akwata kaana. Naye Nandutu gy'abadde abadde azaala. Era ne bamugamba yali azadde mwana mulenzi. Kale nno ye munnaffe muka kabaka omukulu yakissa omukono. Kyokka oluvannyuma lw'akaseera
When I was coming to my party, waliwo yajja mu lubiri ng'agamba nyabadde atambula I heard a child crying. yawulidde omulanga gw'omwana omuto nga gukaaba When I entered in, we nagazaako kulaba ki ekyadde kiri erudde omwana gy'akaabira alone, without any. nasanze mwana wa buwala kwini ng'ali yekka Have you tried to check wagezaako kulowooza okukyekebera awantu wonna baaliwo nannyini mwana before you, Your Majesty? n'agamba kye nasoose okukola nga sinna kutuukirira obw'ekitiibwa Oh, okay we shall stay with her here. wano tujjaba naye From today, okuva na leero she will be called Mbeja. kabaka yamuwa erinnya lya mbejja And if singa wanaaba waalabiseeko for her, ng'ajja amunoonya he will find her here. ajja kumuzuula wano mu lubiri And you, Your Majesty, you have done. ng'amugamba ebale nnyo ow'ekitiibwa yamugamba yeebale nnyo How are you? kale nno kyatwala ebbanga akaana kano akaleetebwa ak'obuwala katandise okubanga kakulira ddala Mbeja. naye nga bwe twogerera mu biseera bye bimu kabaka yali amaze okufuna abaana ab'obulenzi babiri wabula mukyala w'omukulu yali amaze okufa kale nno noono yasalawo amukulize mu baana be kale kamusanyusa nnyo kubanga kaali kaana kawala era n'alabanga akaana kano kajja kubaako bye kakyusa mu lubiri kati wayita emyaka 8 The prince is coming. pana emulangira jja Dirigo, 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 waliwo omulangira jja bamuyita mbirigo Dirigo. Are you mbirigo mbirigo ono yagalanga nnyo okuzannyira mu baana ab'obuwala mbirigo balina obuzannyo bwabwe loser? kakulemye gulabe kakulemye Loser. ate abaana ab'obuwala tebabasekerera nnyo oli ne waba akoze bubi tomusekerera mu baana ab'obuwala Loser. naawe kakulemye gulabe gumbirigo nago gaganyiwadde oli mula siruwalira kwani mbirigo yalina ettima yabadde ayimba mbirigo nazzaako ng'erinnya lye wa mbirigo njereere omwana ono mbirigo mulangira mulamba abadde agezaako kuzannya ne banne akudde munno omuggo yakuula munno omuggo mbirigo era mbirigo nazzaako okumanya mbirigo wa tabu efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso katuba tuli awo Kiss. yajja ayita nnyine waaye buzibu ki Kiss has beaten Zoe on the head. kadi yagenda awaayiriza munne What? What? Where are they? I knew that. That boy. namanya omwayo oyo mutemu nnyo awaayiriza munne nti yakubye agunze yennyini yajja n'awaayiriza omulala bakalakata kali kibooko kalakata kibooko jikuson kibooko omukubi yali mutendeke kabaka yawulira omulanga najja kasajja katuba kakubye Why are you doing this? lwaki okola ekintu modulo Sorry. nsonyiwe Make one right? yagamba kati ebibiri biyinza okulabika ne bijjulirize ekirungi ekimu Has told me to. ne baŋŋambye mutulise rivansi zonna mbw akubye banne Quickly. baano musuule mbwangu kumbe mbirigo yakikoze ne bawaayirizaamu ono efirimu yaffe egenda maaso efirimu yaffe egenda maaso kwata kabaka yamusuna oluyi olugatta emigo gyonna gyakubye oli firimu egenda maaso kumbe n'abakyala ono You, Piso. kati mpiso mpitidde ki Again? myaka 9 okuva leyamwawula What are you doing here? ku luno oyagala ki wano I told you to never come naggamba obutadda in my life. mu bulamu bwange osiguka ogende bwe wali ondeeta mu bitooke nali nzija mu bulamu oba nali mbuvaamu kati akomyewo Piso.
Kadi mpiso nga ijali nteyesigama alabika we ya mpiso bwe yabanga mpiso ayina kye yaleka. Why not? I'm going to tell him myself. Nagaze ngenda gamba kabaka ompa omwana wange. Must know this. You are crazy. Buli omu yenna agenda kumanya buli kimu. Mpiso, leave this place before I... Mpiso pano nga sinna kutta. Otta yesse. I died, man. Nze nafa myaka mingi emabega olunaku lwe nafa lwe lunaku lwe wanjawula. Kuba atali akiyinza kimanya ekyo neesigaza bulamu. Mpiso akimanyi bulungi nnyo omukyalo ono omwana gwe yazaala we. What will you do? Era amugambo ojja kumpa omwana nga obasa ekyo ojja kukiraba ono amuga ogenda kukola ki? Mpiso neeyongerayo nga ffala. Kaakati nno ng'amaze okuyita emyaka 2. Tuyita mu bufunze sobola tuukirira ku kigendererwa. Abawagira ebinayuganda byaffe tubaagala nnyo mwenna. Era buli alaba ekinayuganda waali kwegamba nga awo kiguza awantu awatuufu. Era obeera okoze ky'amanyi oba oyina ettaffaali ly'otadde ku indasitule eno. Kaakati ogenda okudda eno waliwo ateeza erudda. Ateganga anakonda. Ateganga anakonda. Efirimu emanyiddwa nga The Secrets in the Palace. Oba ebyama ebyagwa mu lubiri. Stand up. Yimirira. Emyaka 2 egiyise. Beji. You know, beautiful flowers always attract bees because they usually produce gold scent. I'm sorry, Your Highness, but I don't know what you're talking about. Atandise okuwaaniriza. Simanyi kyogerako munange. Express my desire before you. Because you are a beautiful woman. I'm sorry. Awulira omukazi ono atandise omwagalira ddala. Someone else. Someone else? In this kingdom? Olina omuntu yenna gweyagala mu bwakabaka bwa wano. I'm sorry, Your Highness. I have to. Nonsonyiwa kyogera naye nina okgenda. Efirimu egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. No, you should tell me. Waliwo ali ku bupeera bwa Namata. Bane nkwagala okamala. Kati kumbe omuwala ono Mbejja we yakula yafuuka muwala mubalagavu Kamala. Era eriiso lyalina Katonda atuku mutala lina alinako buwomu. Yakulira mu lubiri Mbejja. Efirimu egenda maaso. Kumbe omumbejja ono laba. Secret in the Paris. You didn't find a lot of people at the well. Yeah. Mbejja! Ono nga tavaayo. Taking you too long? Bane ekyakikuliisizza gwe. You. Kyakikutawaanya. Mwana ono asigala nnyo emabega Mbejja. Playing us. Ajja tulwisa. Oba kiki? Kumbe Mbejja atandise otambula ng'abambejja. Wrong? Obadde ki? I'm worried. Ndi mweraliikirivu. Ekimutambuza so mweraliikirivu. What? Weeraliikiridde ki? The two princes are all after me. Bonna abalangira babiri baagala njawulo. This is a lifetime opportunity. You should choose one before it's too late. Londawo nga tebunnayita. But, for me I think Nkisa is the one Ono amuga Nkisa yakira munne. who changes mates like clothes. So, Efirimu egenda maaso. Nkisa is the one for you. So, no need to be worried. Going to be. Let's go. Come on. Secret Bo banne bamusalidde amagezi ekyokola ekituufu kyekiriwa. is a secret. Secret in the Paris. Egenda maaso. Name of blindfold. And how do you pray it, Your Highness? You know what? Just get this and tie my face. But you're removing your clothes, Your Highness. Please don't mind. You're my Mbejja. Don't you know that?
No, just get this. Tie my face. I only win when I catch you. So that means that I have to tie you blindly. Of course. Remember, don't forget the song. Okay. Yes. Yes, my dear. Wow. So let us. Kakokolo. Kakokolo. Kakati. Kolo kwate mi. Ebintu byongedde okwonooneka. Ndeetera maama ndeetera. Omuwala yasaze ogenda maaso na nkisi. Nkisa. Kwate mi ndiyo. Ndeetera maama ndeetera. Kakokolo. Wow. Savona. Oh my dear. Efirimu yino. Please, all along you've been following us, Abaguddemu. Kyanyiiza nnyo. Ono omuwala ne bwe yaŋŋaanye kumbali kwono. Omuwala banne baamuwa amagezi namugamba olina genda maaso na nkisa. Katuddako ewa n'abakyala. Akulira esayidi eno. Stop! Mulekerawo. They betrayed our trust. Kona tuba tulidde mu lukwe. They soaked the coffee in a sheep's blood. What? Yes! Kaakano bawaddeyo musaayi gwa ndiga. Baayagala okutta omukago ne kabaka. Bwe bwakabaka bw'abatositosi. Need this! Era banyiiga nnyo tuyinza tutya okwagala okutta omukago kabaka n'atuwa musaayi gwa ndiga. Balaba nga baliriddwa mu lukwe. Bano baliko emisambwa mingi ekyo bakimanya nti baliriddwa mu lukwe. Bwe tuba twagala okutta omukago tugende maaso n'okuzza emirembe wakati w'obwakabaka obubiri ne batuyita mu buyisi bwe batyo. Kitegeeza ki? Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Yes, Your Highness. Why do you always take wrong whenever I call? Lwaki ne buli wenkuyita tojja mu budde? I'm sorry, Your Highness. Bansonyiwa w'ekitiibwa. I'm sorry, Your Highness. Nsonyiwa w'ekitiibwa. Okay, stand up. Kati yimirira. Yembirigo. I said stand up. Ngamba yimirira. Akawala kano akaagala naye kaagala muntu mulala. Kale lwaki ondyamu olukwe? Yes, Your Highness. W'ekitiibwa wange. I called you because I Nkuyise know why. kubanga olabika omanyi lwaki. I'm sorry, Your Highness, but Ononsonyiwa ekitiibwa naye simanyi kimpisizza. I cannot betray someone's trust. Siyinza kulyamu lukwe. Somebody's trust. And that Naye toyinza kulyamu ani nze oba oli. You mean me? Mbirigo. I'm impatient? Kyogamba nze siri mugumiikiriza. No, Your Highness. Ekyo si kyenjogera. Tashiya. Kati kwata wano nkulage. Kumbe embiriga yagala ku kiri kikireeta. You. Nedda. What's your eyes? Kikitegereza lero wankiri kiyita. Nedda nze tojja ku kikiri kiyita. Tokikiri kiyita. Kwata oluyi. Ebyambirigo byambirigo talaba byolesa gwe nkugamba ku kikiri kiyita. Oli awo. Mbirigo. Abawala abamu sigamye nti bonna abamu kasita banga ayagala omusajja we aba amwagala ne w'omukola ki. Efirimu bagiyita The Secrets in the Palace. Father of my son. Kadi ssebo n'empisa ataamye. Of this kingdom. Ne bannanga okimanyi bulungi gwe taata w'omwana naye ekintu ekyo kiyinza okulabika kiyinza obwakabaka. Your son? Omwana oyo mwagala nange njagala mulabe mu lujje wange ebyo byoliko. Mpisa mu kujjaga abangi omwana kino kyatabula omukazi era omukazi kye yakola tanyonoonera byanfuna. Yali mu famire embi nnyo kati atuuse mu lubiri ate omalwa ng'ameti omwana wamuzaala mu mpiso. Era mukazi kye yakola baatunga mpisa effumu. Yali mutunga awazibu. Land of spirits. Omwana wo genda omubanjizeeko mu mizimu. Fe wano tuli bakambwe. Mutemu. Ye mukazi ono tawena.
Efirimu ekyagenda maaso tuddako ewa kabaka. Kakali kabaka tamanyi wano waliwo ekyama. Katuba tuli awo ng'abatositosi bazze. Yes, but not in good faith now. How could you? Bajja bayomba. Blood of a sheep. Oyinza totuwa omusayi gw'endiga oba ssekigade na gwantalaganya mbututte omukago. Your great sons are going to pay for this. Kebabeere bazzukulu b'abazzukulu bo bagenda kuloza ku kino ku bukambwe obunaava ewaffe. Mutumanyira mwayimiriranga sejjembe ne beeyongerayo be batositosi obwakabaka wa tositosi obwo. Tugende maaso kati ogenda okudda eno mukazi watumba ejja wuuno yawula ayagala omulangiro oli gwe bayita Nkisa lwakuba ate n'embiri gwamwagala. Ayina laavu Nkisa ate kiki ate nsanze mbadde ntereeza kalina amaaso gakyukanga ga nawolovu. Omanyi oli mulangira ow'ekitiibwa oli wakitiibwa ow'ekitiibwa laba eriiso ebyo bye bitawanyiza mwana mulenzi ono Nkisa nadda ne mukati kankunaalizeeko nedda tekikola mu byalaavu kikola leka nkuyambe kale nno Nkisa ye agenda maaso n'ebikolwa ebyalaavu things we do for oyinza otya kana tumukinkoza mugenderedde ye nandutu mama sigenderedde togenderedde bulijjo gonza abinankaniebe kitegeeza obedde yala kunjira kita okinjiridde ogenderedde onjiridde ekita njakuta egenda maaso. Yamuyira amazzi. My son, why do you behave like that? Kakati nno byagwa ku muzeeyi agenda maaso n'okula mutabani we omukulu amugaa lwaki weeyisa bw'otyo. You shouldn't behave like that. Toyina kweyisa bw'otyo gwe guseka busesi. My son, this world is not our home. Ensi eno si yaffe. We are just staying. Tubeera mu bulwezi tulina gye tugenda. Byonna bye tukolera mu nsi eno biri tubalirwako mu lunaku luli olw'enkomerero. Kadi yajja akaaba. Ye maama wa Mbirigo. Olaba gye bangoze nagamba abaana balina ebize bali kinkola. Maama obadde ki? Tombuuza naawe. Omwana anjiridde supu yenna munjiridde supu waki. Mutabani we mubi nnyonnyonnyo aleedaani we mubi. Banjiridde wonna. Oh, I add them. Okay. Do you know what? Wamana bawulidde nga boogera. They are planning to kill you. Baplaninga na kutta. Kadi badde amanyi gwajja mu kifo kya maama gwe badde baagala osookerako. Don't worry, my. Kumbe bano batandikidde ddala okuvunza Nkisa ewa kabaka. Jjukira Nkisa ye mwana ow'okubiri naye bonna baazaalibwa ku lunaku lwe lumu. Ate maama wa Nkisa ye najja afa mu lunaku lwe bamuzaala. Kati naakula ng'ali awo musajja atwera omukwano gw'alina gwe gwa taata gwokka. Kyova olaba n'omuwala ono bambi amwagala kuba muvubuka waggonjebwa. Kale naaba ali wano omuwala ng'ajja. Kali wano kaabondeera bubondeezi. Baby, ow'ekitiibwa oli otya ow'ekitiibwa? I'm sorry of what I'm going to do. Najja kunsonyiwa kye ngenda okukola. Ever since the childhood, you've been so good to me. Obadde musajja mulungi gye ndi kuva mu buto. Moments of sorrows. Wanneerabiza ennaku n'okubonabona bye nayitamu. Back when time comes. And it's like not going to be. Ebintu tebigenda kubeera nga bwe twalowooza. Omukaabi waali n'omusirisi waali. Sirikira awo. Kola ki? Bekino omuko. Mami. Mom, this is my pastor. Mama. What's on life? What? Twale li naawe mukazi ona munagani. Oli ku mwalo oyo kulwokuba omwalo mbeerako nga ne muganda wo okimanyi oli ambeerako muganda wo. Lwaki tomulekera muganda wo? Oli wano bawampisa mbi wotalekera mwana oyo muganda wo. Omwala mulekera oli kuba n'oli naye yamwagala. Ekyo kya bwenkanya.
Eryo si peesa. I have called you. I want to talk about Prince Mbirigo and Nkisi. Kakati sebo taata yayita omu ku bachief advisor be ye Kabaka ng'amugamba nkuyisenganya nga twogere ku baana ababiri Nkisa ne Mbirigo. Our tradition. Okusinziira mu byobuwangwa n'ennono mu myaka gye ntuuseemu nteekeddwa okuleka ni maze ofuna alidda mu bigere. Think about that. Era Kabaka omulala. Fathers did it to me very early. Kati ng'amugamba okikoze bukyali kwe nange bakitange bakikola bukyali. Your wish is my command. Nakyo ky'osazeewo kye ŋŋenderako. Very soon, nambwangu they are going for the peaceful heart. Abaana babiri bano ŋŋenda basindika ku kye tuyise blissful hunt. Bagenda ku kye bayise blissful hunt. Something must be done before. Kati baga waliwo kirina okukolebwawo. Maama ateesa ne mutabani we. Bwe bagenda mu blissful hunt we wanaava okulondako ani anaabeera kabaka omujja ow'ekitundu kino. Kweni nze mpedde. I'm finished. Maama nze mpedde. I'm afraid of the adults to go through. Kati nagamba bino birimu obuzibu oyinza obutaba mwangu wa kuwangula. Which plan? Maama agajja kubawo plan B. Which plan? You. But be careful. Wegendereza. Kweni sinza butegendereza. Kakati sebo maama kyakula ng'afuna abasajja be. Yafuna abasajja be ng'ababuulira ekyokukola. We abagenze ku peaceful smile blissful hunt bakwateko omu bamufunge. Gwe balina okufunga bamumanyi. Ye Nkisa. Hono ni basi. Nkisa balina omufunga. Efirimu egenda maaso. Kade olunaku olwa blissful hunt baabano lwe lunaku olwa blissful hunt. Omuyigo banoonya ki? Kiri gye baddukira kibira kyamisambwa anaava omuwanguzi ye kabaka omujja. Efirimu egenda maaso teri kulekera muntu. Oteekeddwa okukola kyonna ky'oteekeddwa okulanga. Olina okuwangula. Gwe teri omuzannyo teri. Efirimu egenda maaso. Jikira bazzeemu n'akakunkuna bombi tebakwatagana olw'omuwala mbejja. Tugende maaso atumanyi gye biggwera. Ani awangula? Omuwanguzi kyekikulu. Firimu egenda maaso ye mulangira ono Nkisa gwe mmanyi nga Gerald Serunjogi. Tugenda maaso n'ekifaananyi. Kakati Nkisa yadduka nnyo nga bwe yasobola okulayika ni aleka munne. Buno bulombolombo bwadda n'ekitaawe baabumukola ng'atuuka. Egenda maaso kumbe Mbirigo Ndawula Steve original names akuweereza nga Mbirigo. Ye yakowa n'agera bivuddemu basi bakabaka mbireke oba si bakabaka mbiveko abivuddemu mbu. Sikiraba yamala akiraba. Akiraba maama wuyo kati aba agenda okwetegereza. Agenda okwetegereza bw'ati
kadi kumbe wedda kye banoonya gwe yawummulira mu bulombolombo wano we wali ensimbuko kasita ogikwata neekukkiriza yali y'amaanyi embeera y'obudde efuuka embeera y'obudde etabuka ono yagwa ku nsimbuko ensimbuko ng'erimu amaanyi gonna baasi kirabise nti mwana mulenzi ono mulangira Nkisa amaze okuleka ndi afuna ensimbuko kumbe waliwo abaateeze we balina okumalira ye oli we yategedde we balina okumalira oli we yategedde efirimu egenda maaso banyweza munyweze leeta wano Give it to me. leeta wano ngambye leeta oyagala kuyuza oli mulenzi mulungi nyina wennyini Duckland. Damu musibireyo mu Duckland eri ndaba abaliyo tebakolagana nabe waffe bajja mugwako tunagamba be bamutta ogenda okwetegereza omumbe John Nandutu wae mama kino kyadduse sambala Stupid boy. Siru ono musiru. What are you doing here? Abadapo yem. Kwata. Kino bwe buwanguzi bwo kwata. Kwata obuwanguzi bwo. Ye Uwinora Agnes original name is Uwinora Agnes. Filimu yino. And make sure that you don't come today. Filimu yino. Yasanyuka nnyo. Yenga alaba kiwedde. Yarabirira nga kiwedde. Nasooka kyakyankyawo. Webale mama. Nakunta. Efirimu egenda maaso bigwerawa. Mbirigo gwe bawadde ekinankani. Era ne kirabika n'embirigo ye muwanguzi. Kati ogenda okwetegereza. Kumbe abatositosi bagudde ku mwana mulenzi yaddaasibiddwa ne bamuyoola. Ojja otya mu lukalu lwaffe. Wabadde onoonya ki ku ttaka lyaffe? Efirimu egenda maaso badde onoonya ki? Tugenda maaso. Kadi bwatuuka watuuse mbirigo yalagaanye obuwanguzi bwonna bubwe. Yasanyuka nnyo. Ebyenfuna byagenda wala. Nze ngenda beera kabaka wawalala bujja kabaka. Nze ngenda beera si wawa awakana. Awakana nja kungwako. Tewaba wampakanya. Agenda maaso. Tewaba wampakanya. Saagala kumpakanya. Egenda maaso. Ng'akwata kinankanike. Egenda maaso. Uyaya. Kadi tudamba uyaya abatositosi. Uyaya. Uyaya uyaze uyaya. Wafondi teri kuzanya uyaya uyoze uyaya. Uyaya. Ahim. Mumusibe. Mugende mulete nyanya n'obutungulu. Bano banyiga nnyo bakufumba. Okay, made. Munne bankwatibwa ekisa. Uyaya. Munkwatibwa ekisa bannange. Uyaya, uyaya. Uyaya tumulyancha.
Katuddeyo kabaka we yalindira kabaka. Balinda ani anaabeera okusobola okuba ng'akola ekintu kino. Efirimu egenda maaso. Ye Lubowa Yasin Original Names. Ogenda okwetegereza Mbirigo aleese. Era ajja ng'aweekedde ng'alinga ye yanonye kumbe ye yabbiddwa. Aweekera taata. Era taata alaba omwana ye nga muzira. Kumbe omwana mubbi mu lyake. My son. Nagambye omwana wange ye alimu embavu. Nagamba olaba oli baakuzaalira biranka abaana ono ne yeefuula Esawu. Yimirira. That's good, my son. Omwana wange akoze bulungi omwana wattu. Era basanyuka nnyo. Mbirigo Ndawula Steve Original Names ate nga executive producer wa firimu eno gye tulaba. Yataddemu akasente n'amaaso. For what? Oluvannyuma. It's beyond. Taata mweraliikirivu. It's not coming back. Kisusse oli tannadda. Your Highness. Mukwano. I think you oli nga bw'obimanyi munnange eby'empaka oli ayatidde. Palace. Ndowooza naga atajja kudda. Yatidde. That they are not supposed to come back with that. Ndaba era bwe baba nga babawangudde tebalina kudda gye bawanguddwa. Nazi kuno ng'omuntu yenna yakuteeka mu mpaka naddala nga mugoba ngule oba ntebe ya Bwakabaka. Kasita osingibwa osenga busenzi ku mutala mulala todda mu lubiri. Mbeja is also missing. Olaba n'embejja yabuze. Ate abaana bano balina pulaani egenda maaso nga baagala okutta. Bo bagende maaso babe nga beddiza buno bulungi. Kati oba baabuze oli yabuze ne munne. Nga balaba baaswadde. Bino byonna bagezaako okulayika ne bawaayiriza nkisa. Kabaka asobole omukyayira ddala amugyemu n'essuubi. Naye nga ayagala nnyo maama w'omwana oyo. They are mature. Baana bakuze, baana balina ebirooto byabwe, baana batakomye w'omuleka. Kasita ono naye aliwo anaasobola. Ekyo kabaka kyamwewunyisa nnyo. Efirimu egenda maaso. Kumbe gwe bagamba mbejja yabuze mukazi watuune n'ali mu kunoonya ddagala ku ttale. Yalina nnyo gali amaaso agayita ku gendege. Waliwo eriiso nga si lya ndege naye nga lya ndiba. Nga liiso ali ku ttale. Bwakabaka buno bwalimu kwegamba abaana ab'obuwala abalungi. Egenda maaso. Kumbe waliwo ajja asooba. Mbejja gyali. Ye Elo Katrina Original Names mwana ono w'obuwala era tujja mulaba mu firimu nnyingi. Elo Katrina. Kati kumbe Mbirigo nga bw'omanyera ow'Embirigo naagwa ku muwala. But Your Highness. Bannange naye ow'ekitiibwa lwaki? Ow'ekitiibwa ono yagala dde okukikirigiyita. Ne bamulemesa. Buli amaaso ga mbejja galeeta obuzibu buli walaba eriiso. Gwe wanje ow'ekitiibwa. Gwe kino wanje ow'ekitiibwa. Gwe towenyeenya. Oli wano weenyirizanyiriza oli eno weenyirizanyiza wakeenyiriza weenyiriza oli mu kunoga makolaano oli ku mataabo ononoga n'amataabo onyirira. Okimanyi nti onyirira sagamba nti onyirira n'onyirira odda wano teyagala kugira. Kumbe bannange era Mbirigo gyenkola Mbirigo ayagala ku kijiri kiyita. Nange Mbirigo. Gwe Mbirigo sebo Mbirigo yafuba nnyo ale nga waazi anoonya waazi. Mbirigo anoonya waazi ayagala ku kikiri giyita. Mbirigo n'alyogandagala bugandange. Wowe maama abaana mu lubiri babeeranga muwuna mu bikulu. Akabika omulalu. The queen is. Efirimu egenda maaso amuminyodde. But I can help. How? I can heal her if at all have a chance. Okay, I'll talk to her. Omusajja kye yakola. I told you. Nagamba ekyo nja kimaliriza. Mbirigo omwana abandi amutadde ku Mbirigo.
Mbirigo akana kabandi akaminyudde avaayo olaba gujjudde ttima alwanogere era kale oddangamu naawo ne buŋŋaana kati ne buŋŋaana Mbirigo ne yeeyongerayo Mbirigo ne yeeyongerayo era mukazi watte wali kyakola okujja kunoonya engeri gye yeeyamba alabika ndi ava ku ttale bambi yali akuumye omukwano gwe okumanya yali akuumye omukwano awulira ali ku kizibu akakaatikiddwa omuwala yenna ng'omukakaatise wuno baamuulivula era abadde mulunzi bambi she had era baamukakaatika ogenda okugira nga zikutudde efirimu egenda mu maaso oli Mbirigo wayobadde ki abakazi oli ayinza osalawo n'aganze bannange sirita kisibo mpaka nga nsanze omuntu omutuufu omusajja n'ava eri ekisibo n'akitwala kyonna n'akitwala ekisibo era ogenda okwetegereza nga mukazi wattu ono ekizibu kyaguddeko kyekyo kati n'abakyala nga tajja mwe musinda ki musinda ki gongo osinda ki osinda ki kalabe osinda ki I'm asking you. Why are you crying? lwaki oŋŋaŋala osinda ki mama onaagamba ki kumbe lyaliva omuso byako Saying my son. agambye nti omwana wo ate omwana wo yenzeera ate kati ataawo aba agamba ki Only. bambi akatuusizaako ogw'okukabasana n'okuwunga kawunzi olaba n'amaaso gazzeemu endale bambi batutte ekiraalo kyako kabadde kayina ebisibo omusajja abibbi ebisibo bibbiddwa gwe nkulabye oyagala kundoopa olwobe obusibosibo bwenkutuzza obusibo olwonkutuzza nnyo obusibo ayagala kwongera mpi nja kwongera ekyekango ogeza ne wayogeza ano kyogamba obadde ogenda kufa n'ebisibo nja kujjamu ebyo ebiiso ye mwana muwala Elo Katrina oligino n'emuzi efirimu gye tulaba egenda maaso n'agamba eva mu Spice Pictures era bakoledde firimu nga gyagenda firimu nga King's Love n'endala nnyingi katwaga tumanye ne ya directingiddwa Abbas Kayongo ludda wajja bigwera ogenda okuva eyo waliwo ali mu kulumwa mu bana abatositosi jukira baalibwamu olukwe tebaabwa musaayi mutuufu kati gwe baatwala ng'omusibe ate yali amanyi okujjanjaba ye mulangira ono nkisa tewali watalwala naye buli kimu kibaako omugezi waakyo bo bakambwe bambi naye ono yali amanyi okuyenga eddagala kati yali alabise okuba nti musajja mubi gye bali laba ate bwajja ayambe naye ng'obwakabaka bwawe bwali buganya okolagana nabo ojja kutereera kiri bulungi ojja kutereera yenkisa eri n'obwakabaka bwabwe buggwawo awula obulwadde bwedde ekibombo bomba ekyo omala okinywako ne bakikunazaako bw'otatereera abaana ab'ebitiyo omanyi babijjanga miruka mingi omanya gwogenze
bali balinze agera ayongere ku nsiita gw'omujanjabi gw'olugwamu kasita asiita obubi tamuzigiza ono ndabanga eyeegolola amunya. I'm okay now. Ogenda okulengera terera buterezi. Why did you want to attack us? Ne lwaki mwadde balatulumba? True. Ekituufu. Two princes in the kingdom, whom the throne awaits. Baabadde Favored by the bali ku kye bayise blissful hand. Era ng'adde abalangira babiri. Kale nno nga balina okuleka ni balondako omu. Kye baabaddeko kye kibadde kiraga omutuufu yaani. Kyokka ye yabbiddwako ekyadde alina okuleka ni atwala okulaga kitaawe obuwanguzi bwe. Ne bakimuggyako ne bakiwa muganda we. Kade ate bayinza muleka kuddayo nga mulamu okuggyako musibira eno mu ddaka gundi. Balabe nga afiira yafazaali. Katuba tuli awo nga mpiso. Akoze olulumba. Teyeesigamwa. Mpiso wuno. Efirimu egenda maaso. Mpiso. Yes, Your Majesty. Where have you been all this time? Mpiso yali yabula dda mukama ambuuza obulidde wa. Banga lyonna. Have been in the forest, Your Majesty. Na mukama wange mbadde mu kibira. Mu kibira. Your Majesty. Your Majesty. Owekitiibwa. I'm on my knees here. Ndi ku mavivi gange wano. To you an important message. Mbadde nze kuwa amawulire ag'omugaso wadde tegalina makulu. Important message? Kati mawulire ky'amakulu ago ate nga gakiwutta. And I request you, Your Majesty, to summon a meeting in this palace so that I can deliver this message to you. Mbadde nina gwe njagala otumye mu lubiri luno nsobole okuleka ndi nkuweereza. There is amawulire gano. Issue. Waliwo ensonga y'amakulu musooka mujje mwenna mubeewo. Bakuba akandolindoli ne mujja. Amawulire galeese mawulire ki? Bonna ne baggwayo. Mawulire ky'olwaliro. Mwangwe 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 mwangwe. Bonna ne baggwayo. Efirimu egenda maaso. Kandolindoli ke kaba kuŋŋaanya. Bakuba akandolindoli ne mujja. Mpiso aleese eggulire empiso. Yajjanjabako kabaka yali afudde. Ono yamujjanjaba. Kati waliwo yalaba mpiso nga ze n'abwaka. I'm sorry. Owekitiibwa nsonyiwa. I'm going to say. Ku kyengenda okugamba. Oyinza otwala obubaka obulamu bwange. Go on. Genda maaso. Your Majesty. Owekitiibwa. I was born by a lady. Nazaalibwa. Janjabi. Omukyala yali amanyiddwa nga mujjanjabi. So Chikanya. She died. Mu kibira ky'ekikaanya. After healing a king and left her pregnant in those forests. Yafa oluvannyuma n'okulabika yali amaze okujjanjaba kabaka. Naye we yajjanjabira kabaka yakwatibwa egundi kabaka n'ayawula maama wange. Era maama yafuna olubuto okuzaala nze. No, even the name of that king. Maama yafa. Pregnanted my mother. N'erinnya ly'okabaka oyo eyafunyisa maama wange olubuto sikyamujjukira. Was called Mujanjabi. Maama baali bamuyita mujjanjabi. Sea of Chikanya. Mu kibira ky'ekikaanya. Kati kumbe kabaka alina kyajjukira. Lunaku lumu yalinga mulwadde ne bamujjanjabira ku kava eddagala baalireetanga ku bulinzi ono ng'amusanga ku soto. Kati wano mu kiyindiyindi kabaka ye bamujjanjaba ng'abasawo balabira omulwadde we ndio baafunyemu ekingubanguba atandika okukola emirimu gy'amaanyi. Kabaka ndi kabaka ate yabijjukira. Ono ali enawuli ali ku mpiso. Mpiso. Yes, Your Majesty. Efirimu egenda maaso omukyalo ono. Mpiso. This world is a very small island. Bannange ensi eno kazinga katono nnyo. Before I say anything, naye nga sinaako kyeggamba. What has brought you here? Sooka ombulire ekirala ekyakuleese. One day, lunaku lumu, when I was at the stream, we nali ku mugga gye tukima amazzi, nali nnoonye mazzi ga kutabula ddagala.
omu ku bazaana bo Nannumba. And I have a son in this palace. Era ne mmufunyisa olubuto olw'omwana gwalina mu lubiri wange. No. That is Nkisa. Olimba. It's the lie. Ekyo oba we mudde obwakabaka ono tumuwa amafumu. It's true. But I have kituufu era namu. doing. Twala eri. Kumbe obanga omwana ono ate azaalibwa mpiso then ate embirigo era nga bwali mbirigo abatalina awungule. Tuba tuli ogenda okulengera. Taata nayambibwa mu bwakabaka bo taata nzize. Taata nalibwamu lukwe abantu bosembeza ku lunyiriro bakyamu taata. Ono si mwana wange nsanyusa okulaba. Laba omwana ow'eggonjo wala omwana ow'empisa. Oh my son. Omwana wange kati ate akomyewo n'abatositosi. You been Obadde ludda wa taata. state of emotion tremor. That woman. Omukazi oyo. What? She wanted me dead. Sebo baagira banyweza. Ne bansibira mu kibira gwe. Waliwo eggulu eribadde lyakajja n'ekyo omukawono kyazze nakyo ne bamwambula amayinja. Talina woobeerera mukakabaka gwe. Fuluma. Fuluma bakuminyoola batya mu bitooke ate ebyo bitooke bindiizi. Banagala wanyana. Bananga teyaminyola nnyo. Jangu wadde bakuminyoola katono. Yita wano. Bamugobye. Out. Banange bamulesezza entebe y'obwakabaka yitawo. Banange tebanzita. Ekyo ekigambo kinene nnyo. Bambi jangu munyambe. Kumbe embejja neewunazze. Kati ate embejja bwajja. Yatuuka alaba ow'omukwano. Ekirooto kye ne bannange abasajja twagala abakazi n'abakazi batwagala. Nenga ebintu oli okubanga musajja muno yagenze onina. Kajja kasinda lwakuba munanga ate ataawenyere. Wadde byali byakifunguwa moto. Ja. Where have you been? Kati gwe mbejja obadde ludda waate. Mbejja. What happened? Kyekaba. Wabaaki. Oyo kati ate akabanga ali mubiravingo akazi mutusobera nammwe ebyessanyu kukaaba naawe waleetadde amawano wano banange bansonyiwe mwana namugamba bya bulungi n'agaana n'olyoka okola otya yamukirigiita No. okukirigiita si kubi naye mu ngeri ki I'm going no. temuyina gye munsuula n'atandika guma nze ndi waawano banzaala wano ndi mwana waawano uganda mwe munte oli mwana waawano ng'okirigiita byampaka era kabaka n'akomyawo omusaayi mutuufu bantu bangi beewaŋŋangaka mu ntebe nezitali zaabwe oli nagamba mulangira kumbe tabanga era kabaka yasanyukira nnyo mutabani we okudda. What was the name? Ate nga ze n'ekitere kabaka kyava abuuza omulundi omulala mpiso ng'amugamba erinnya lya nnyoko kozi yali ani? Your Highness. Koye nti mujjanjabi. Kabaka yamusitula laba ate ekiri wano King. embiri ziba n'ebyama yamugamba nze kabaka eyajjanjaba omukyalo oyo gwe baali bayita mujjanjabi myaka mingi emabega n'omukyala bwe yamala okunzijanjaba we nawona okakasani nali mponye yamuminyoola Of this king. yamugamba ndi yeggwe omutuufu alina okubeera omulangira w'obwakabaka buno era nkwaniriza mu bwakabaka obuddako nagambye Kayonga Abbas yabadde director waayo atekedde bufirimu bungi gamba nga mutazindwa era yalimu nga muzanyi ate neno yabadde agikutuusaako mwenna abatuwagira tubagala nnyo abankuumire.